Alright, LMTV Uganda program ebera step by sonso malawa no ka ku matanga nabagamba ku step by no munange program biramu akanyomera akagama nti wembira bago biraba omono nga tukukyaliza abayimbi bamwe abanene bemwagala okubanga mulabako be muludde okubanga muwuliza muba myesingo balaba genda bugenzi wali mu comment onterewe linyali omuyimbi wamwe nebuuza byagala okubanga obuuza omuyimbi wo mwite celebrity wo program ebera step by amanya ndobozi Queen Sylvia Fair Lady nanyini gode the beautiful lady kati muyambe nemanyo byebirumya abaya yatenga ntamde ne mwana mlez Emmanuel Emma yali behind the camera ate mwana mwala bamwite pinch me oba Viola producer wange wali ku side ndala ate the other side nembe ne mwana mlezi Salolence oba mwite the Virgin Boy yono yakikwasaganya mai producer ni nabawerako ate nabitema nabira mwana mlezi King himself yabitema nabitira ku screen yo wamuliganisa po kwagala nnyo nekita mumsinga program eno wunye sijikola nze kandi kone mwana mulajo Makenzi naye aliko mu kitegera mu bitu bya covid na mu bitegera ne wesa bigenda nnyo kiwavu ne very soon nja kubanga atoyungako ate nenkolya wanenoka ku Wilson Hotel wano kasubi ngadda Makerere Hotel nungi nnyo ya mulembo ja kubanga nawo ogiraba n'akapande kenyini okalaba kaliko Wilson Hotel jangu bulunyo bajja kuberanga bakuwa buli kimu kyonna bakina oyagala kutegekerawo kwa party birthday parties oyagala ko ya mwagala surprise oyagala kufuna ku lunch ko breakfast enkuba etonye oyagala kusula ko wano jova wala jangu bajja kwaniza baina customer care yawe banange nungi nnyo oyagala kola meeting za kwanjula za mbaga jangu wano ku Wilson Hotel wane kasubi ku Kidde Makerere ojja kubangula ba garden yawe nungi nnyo kalina kenyini ojja kubanga nawe ogiraba yo kenyini yeyogerera nungi nnyo ne westajoge nungi jangu tojja kwedisa idea ngenda kwanga ntandika ne gulira ya mwana mlezi Elgon Blaker mwana mlezi ono simanyi nnyo nchemuliko kuba mawuye gabadde gatambula wiki yewedde nino ngaze gamutambulirako mwana mlezi ono yasooka n'afulumya ka audio ngali mukwogera ne mwana muwala Gorrett ono gwenjogerako muite girlfriend oba wife wa mwana mlezi Henry Mwanje era nga akafulumya nga bali mukwogera ngera nga mwana mlezi mwana muwala Gorrett nga bwe yetunda simanyi prostitute bichi era nga webogera kati mwana mlezi Elgon break ono yali aina gundi emu watu te music we okubanga bamujjako okubanga mnange basobola okubanga bakola ki nga muzanyana yawulikikeko munnanga oko we bazulira ka odi yako kati naye kenyini agenda ne yebuza muno tamanyani yakata naye nga mawulira galiko gagamba ati yakasindika ye yakata nakasolo okuberanga katambula okitegeera kati ne embozi byali bingi nnyo bye banyumyange era simanyi omwana mwala Gorrett nga agamba ati mu covid ono yalisiza Henry Mwanje mbwera mwana mwala sente zakola agenda ne yetunda bwamala okwetunda embu sente zakola ze zijja ne zidisa Henry Mwanje ya msasulire nyumba simanyi ya mulisiza mu covid ono yagula ebyewaka ebyo biki okitegeera yakola buli kimu kwegamba mwana mwala Gorrett ono mu kutwalizaamu yabaddenga omwami ewaka kati nkitwale nti kubanga Henry Mwanje abadde takola songo omukyala yalabirira ewaka kati wina kimwagala njogere naye sijja kyogera munnange tugamba okay twali tukyali awo nga tulaba ate Henry Mwanje ate nga tulaba ka video akafulumye ate nga mwana mlezi Henry Mwanje nga ali mu kwekola ebyabalungi simanyi bekisinze ka video akatadde bali mu biseera byabwe ebyeddembe nga bali waka Henry Mwanje nakwata ka video nagamba simanyi baby bekisinze bakoze ki okitegeera ebigambo bingi nnyo ebyali mu ka video akubestasobola ebimu kufulumya no kumpeoza LMTV Uganda video yako katambula nnyo ne tunonya ku mwana mlezi Henry Mwanje natugamba ati ka video yako ye tena kyeyejjusa okitegeera kubanga yali mulaavu ne mukyala we ate baali waka so kwebyo ne mwalaba mu ka video yako talina na kimu kyeyejjusa kubanga yali mulaavu ye yavayo n'ayogera manyinza wano kwera mutunyumirwa nnyo omuntu ayogera amazima ate kwekerera okitegeera so bwe bityo ate tuba tukyali awo
Tugamba kale biwedde tuba tukyali awo ate nga wavayo abavubuka abalala abagamba Erigoni Breaker simanyi tumubanja sente zaffe era simanyi biki Erigoni Breaker mbu mubbi abadde nga bba sente z'abaana bano abato abayimbi nga ayita simanyi Dokita Tina simanyi mbu era akola ku radio era mbu simanyi n'abafera sente awo abavubuka nabo ne bavaayo ne baloopa biki mwana muneze Erigoni Breaker y'abantu abadde tukyali awo nga ataavaayo nga tutegeeza nga atugamba embunze simanyi nategeze bya mwana muwala Gorrett mbu bituufu ate nga yavayo mabega nategeza natugamba nti oyo muwala we era Mwanje yabba mukazi we mbu Mwanje yabba mukazi wa Erigoni Breaker okitegeera n'agamba naye ako ka audio just akafuluma just bali batekawo stand okubanga omwana mnezi Mwanje nga bamukolera erinnya bawala oluyimba lwe yali ayagala okufulumya kati mbu ne basalawo bakola ku ka stand babuzebuze abantu batekewo ekibozibozi ekigamba nti mukyala wa Mwanje yeetunda okitegeera kati ati right now yavuddeyo nategeza natugamba nti ekintu ekyo kituufu biri just yali ayogera bwogezi kubuzaabuza mbeera naye mbu mukyala wa Mwanje mbu yeetunda mbu malaya biki okitegeera natugamba bannanga ate nga yavayo natugamba ye mukyala we tasobola kwagala malaya okitegeera n'abayo bulungi nnyo n'ayogera muwera Mwanje yabba mukazi we ate y'omu right now avayo atugamba mbu ate mbu simanyi mbu ate bituufu Gorrett mbu yeetunda mbu malaya bannange kwegamba ebintu Erigoni Breaker ono simanyi leka yitaga kukeberako kubanga ebintu byayogera tebikwatagana so byebyo ebiva ate mu side zeeyo ewa Erigoni Breaker ebikyatambula katwongera okubinoonyereza tulabe gye bigenda okuba nga biggwera gwe wenna atamanyi Erigoni Breaker ebifaananyi producer wange byakutadde ku screen ebiyitaayita oyo avayo n'awaayiriza abantu atabba sente z'abayimbi abatombo ate Erigoni Breaker simanyi weetaaga okutwalako side ze tusobole okubeera nga omutwe ogwo tugunoonyerezaako katono tulabe oba ddala kituufu oba oli bulungi oba nedda bebe ebifaananyi bya mwana munezi Erigoni Breaker wamu Mwanje wamu ne mwana muwala Gorrett mukyala wa Mwanje gwe boogerako nti malaya ate nga bwenjogera kati ex wa Mwanje kubanga tebakyali bonna Mwanje twambuuzako natugamba ekintu kino yali takimanyi era yali tamanyi mulimu gwa mukyalo yali tamanyi nti Mwanje yali tamanyi nti no Gorrett yeetunda okitegeera so bwe yakitegedde n'agamba asigenda kubeera na mukyala nga yeetunda n'asalawo okubeera nga ayawukana naye so ebifaananyi byolengera ku screen yo ebya mwana muwala Gorrett wamu ne mwana mulenzi Mwanje wamu ne mwana mulenzi Erigoni Breaker oyo katabuza tabula abafumbo right now abamaze okubeera nate era nga amaka gasatulukuka